Okutya Omukama amagezi mwe gasookera. Mwami Museveni eky'okutya Omukama ye yakisambidde ddala yakisudde mu guluka. Agamba nti ye Omukama talina kamulabamu ka buntu. Lwaki njogera bwe ntyo? Nti Omukama ayitira abantu bannaddiini abatulyowa emyoyo. Bw'asindika munnaddiini ku nsi n'amufukako amafuta, kitegeeza aba akiikiridde Omukama Katonda. Okutya Omukama olina kusookera ku kutya omuntu ono Omukama gw'ayiyeeko amafuta ge. N'olwekyo awo omanyira nti kakati omuntu bw'ati ne bw'ati asaana okuweebwa ekitiibwa kubanga aliko omwoyo wa Katonda. Olunaku lw'eggulo embeera eyolekedde mu bitundu eby'ekamwokya, bannakibiina kya NUP baadde beetegekedde okusabira abantu baabwe abazze bawambibwa mu byobufuzi awamu n'abo abaabafaako. Wadde wagenda kubeerawo okusabira abantu bano, ng'okusaba kuno kwali kugenda kukulemberwamu Pasita Muwanguzi okuva mu bitundu eby'ebusoga awamu n'omusumba Tomusange William ng'onaava mu bitundu eby'Emityana. Bano bwe baatuuse mu kifo ekamwokya basanze bulungudde amagye, basanze waliwo emmamba, basanze waliwo poliisi, basanze waliwo militale. Mbutuufu nga buli kika ky'amagye g'omanyi ne SFC yadde eyunguddwa nga beebulungudde ekifo ky'ekamwokya. Mu kujja okubuuza abasirikale nti bannange twabadde tuyitiddwa mu kifo kino nga tugenda kusabira abantu ba NUP abazze bawambibwa awamu n'abo abazze battibwa mu mbeera ey'ebyobufuzi, naye tukoze tutya kubanga ndaba ekifo mukyetoolodde. Bano tebabalabyemu ka buntu, basoose kufuna ssimu nga ziva bo gye bayisemu abaavu nga babagamba nti bonna oba musumba oba muki mubakube era mubakwate mubasibe. Bwe batyo bayambalidde abannaddiini bano ne babakuba ne babambulamu ebyambalo byabwe eby'obunnaddiini ne bateekebwa mu kabangaliza poliisi ne batwalibwa ku poliisi y'e Naggalama. Bateereddwa olunaku lw'eggulo lwennyini olw'okuba nti bakizudde nti abantu be tukutte ne tukuba, abantu be tugenda okusiba kituufu tebalina musango, wabula twali tutuukiriza oda z'abaavu zaatulagidde okukola. Kyebuuzibwa nti gwe omusirikale nga tonnabakwata muntu oyo omukuba munnaddiini, omulaba ali mu byambalo bya kyaki era nga akweyanjulidde n'akugamba nti nze ndi munnaddiini, lwaki wadde ofunye essimu okuva ew'abaavu wo? Lwaki tosooka ne weebuuzaamu nti omuntu ono si mulonde wa Katonda? Bwe nkuba omuntu ono sibeera ng'akubye Katonda? Oba bwe mwambulamu ebyambalo by'obwa Katonda bino mba sivodde kitiibwa kye ng'omuntu, oba mbeera sirabye Mukama Katonda mukamwa? Kubanga Mukama Katonda yalonda abantu abo. Naye Mwami Museveni awo watuuse nti ye alabira ddala nti ebya Katonda tebimukwatako kubanga ne Uganda agifugira ku busamize. Be bamu ku bantu abatalinamu wadde okukkiriza okutonotono nti Katonda gy'ali era asobola okukola ebyamagero. Era taddanka olunaku nalumu nalowooza nti Katonda asobola okumubonereza olw'ekikolwa ekyo ky'aba yakoze ku bannaddiini. Yavuddeyo n'atyoboola bannaddiini baffe ne babayisaamu amaaso, ne babayisa mu ngeri etategerekeka etali ya buntu. Naye bino byonna essaawa ey'okubisasulira gy'eri kubanga Mukama Katonda teyeebaka. Oyinza obbikola olwali n'olowooza omaliriza ekikyo, Mukama n'akutereka naye n'akusasula mu biseera bye eby'omu maaso oba n'akusasulira mu baana, sinakindi ne mu bazzukulu. Kati naawe olunaku lwe wagenda n'onaaba ensonyi Museveni waalireseemu entonotono waakiri ezisobola okuswalira Omukama Katonda. Edda nga nkulaba nnyumiza olugero nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'akyali payireti oba muyita omubbi w'oku mazzi mu Luganda, nnyina bwe yagezaako okumunenyaako nti naye mwana wange bino biki by'okola n'ebirala n'ebirala. Mu Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasamba nnyina tteke n'amuggyamu olubuto. Nze nasooka kulowooza nti bukyayi bwa bannayuganda, nze nasooka kulowooza nti oyo palapase, nze nasooka kulowooza nti oyo propaganda waabwe yabufuzi. Naye Yoweri Kaguta Museveni ekikolwa kino kye yakoze okusamba Katonda oba okwambula Katonda emisana ttuku, kyandaze nti bye bamwogerako nti yakuba nnyina tteke n'amuggyamu olubuto byalibeera ebituufu. Yoweri Kaguta Museveni bw'oyambula munnaddiini oba toyambudde muntu buntu, naye oba oyambudde Omukama Katonda kubanga munnaddiini abeera mu kifaananyi ky'Omukama Katonda. Y'ensonga lwaki buli lwamala ekitambiro kya mmisa ayogera ebigambo bino nti ebyo Omukama yabyogera, so nga ate ye yennyini yabadde abyogera naye nga kyagezaako okutegeeza nti bwe nnyambala ebyambalo ebyo ne nnyimirira ku woolotaali mba sikyali mwana wa gundi, mba mukiise wa Katonda eri mmwe. So bw'oyambula munnaddiini oba oyambudde Omukama Katonda.
oba tokomye kwambula Mukama Katonda naye ate era oba weeyambudde Omukama Katonda ng'omugobye mu nsi. Yensonga lwaki ngambye Museveni bw'obeera nga toswala waakiri baako gw'oswalira oyo akumya obulamu bw'Omukama Katonda liiso ddene ggulu ddene. Yoweri Kaguta Museveni Omukama Katonda olina ekyokumwebaliza kinene n'okusinga abamu ku ffe, kubanga obulamu bw'abamu ku ffe obutwala tebunnatuuka gye tugenda. Kubanga nze kennyini nabagamba nti ekyalo kwendagana nakibagamba bayitayo bukadde kyeyo ku nkuzi. Naye Museveni ono engeri gy'atutiiya sisuubira kutuuka gye ndaga. Yoweri Kaguta Museveni wayeekera okuva ku gavumenti eyasooka ne gavumenti eyasembayo gw'olyoka ojja ya Dr. Apollo Milton Obote. Yoweri Kaguta Museveni Mukama yakuyisa mu masasi mangi, Mukama yakuyisa mu kufa kungi. Yoweri Kaguta Museveni wuuyo ogenda mu myaka 9 wadde ng'okaddiyo oli kiwutta jjajjaffe kiwutta, naye weewaawo oli jjajjaffe kiwutta still oyina ekyokwebaliza Omukama Katonda kubanga ne bakiwutta bakaddiwa. Mukama yatta ba intellectuals, Mukama yatta ba mwoyo gwa ggwanga, Mukama yatta abakozi ku lw'eggwanga n'alekawo gwe kiwutta. Era jjajjaffe kiwutta toyina kyakwebaliza Mukama Katonda. Akasiimo kolabye okuwa Omukama Katonda kakumwambulira mu lujjudde. Yoweri Kaguta Museveni kati kikakasiddwa nti yali asobola okwambula nnyina emisana ttuku mu katale n'ayita obuto. Olaba yamukuba tteke n'avaamu olubuto ng'amunenyezaako olw'okubeera omubbi w'oku mazzi oba muyite pirate mu lujjungu. Tenze ebintu ebyo nasooka kubiwakanya, saasooka kubikkiriza, naye kano kabonero ak'essimbalaala ti omuntu asobola okwambula Omukama Katonda emisana ttuku. Wallahi asobola okuba nnyina tteke n'amugyamu olubuto sikyalinamu kubuusabuusa wadde n'akatono. Kyannaku nti omuntu eyayambudde munnaddiini emisana ttuku oba omuntu eyayambudde Omukama Katonda emisana ttuku, enkya agenda tuteekateeka omukolo mu Museveni House ye gy'ayita State House, abayite era bajjire mu byambalo byebimu ebyefaananyiriza ebyoli gwe byayambudde, bajjembu bamusabire basabire n'eggwanga. Manyi obutamanya ndwadde mbi. Bannaddiini abamu balokompoka ne ku nsonga ezitabakwatako mu nsonyi okukozesa olulimi olwo bannaddiini, naye ebiseera ebisinga eddagala erikaawali eriwonya. Sometimes mulokompoka ne ku bitabakwatako ne mulokompoka ku ntalo eziri mu mawanga ag'enjawulo, naye kino bonna bagenda kubunira bwekye, bonna bagenda kusirika bwekye. Tewali agenda kukinyegako era tewali agenda kivumirirako. Munnaddiini essaawa eno gwe waali badde omusaale mu kuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku musajja wa Katonda Bisopu, ne bamwambula, tebakomye kumwambula naye ate ne bamutwala ne mu nkomyo. Munnankyukakyuka singa afuna obuzibu ffe tuba abasaale bannankyukakyuka okukyogerako. Omuyimbi singa afuna obuzibu ababeera abasaale babeera bayimbi. Omuzannyi w'omupiira singa afuna obuzibu ababeera abasaale babeera bazannyi ba mupiira. Katolu Bwama lwe yafa abaali abasaale ku lumbeerwe paka ku maziika ge baali bannakatemba weppo n'abayimbi. Kakati nange embuuza, munnaddiini munnammwe musajja wa Katonda batuuka batya okumwambula emisana ttuku nga balinganga abambula Katonda? Tebakomye ku ekyo kwambula Katonda, naye Katonda ne bamukwata ne bamutwala ne mu nkomyo. Ne siwulirayo ddoboozi lya muzinzi lyonna okuva eri munnaddiini yenna. Mukkirize mbavume n'ekivumo kiikino nti mwakwenya. Kale mwali sirise era temwali kikomentinzeko kubanga nammwe oba osanga munnaye muli batiitiza ate oli abawaayo kaseete n'emmotoka mwe zimutambulira yazibawa, naye ate nenkyagenda kutegeka omukolo abayite nti musabire eggwanga naye nga yabatyoboola dda. Omukazi ewaka singa akeera n'avuma omwana wange nti kiraba obusiru bw'abeewaabwe abatavuma mwana, nange kitaawe ne ssebo ne baganda bange ne nnyabo ffenna abeera atuvumye lumukanywa naye ng'ayise mwana.
kakati nammwe bannaddiini okukwata munnaddiini munnammwe ne bamwambula ne bamutyowola ne bamutwala ne mu nkomyo mbuzi ekogga nammwe babeera babambudde nammwe babeera babavumye kubanga munnaddiini okutuuka ku mbeera emutwazisa empanga kive nnyo kyannaku nti kino kyakoleddwa omusajja eyatongoza olunaku olwa Janani Luwum ye gwagamba nti yattibwa General Idi Amin Dada era n'avumirira Idi Amin okuttanga n'okutulugunya bannaddiini ng'era olunaku olwo baalufuula public holiday mu Uganda olwa Janani Luwum naye ate olwaleero akusa olunaku lwa Janani Luwum ng'era avumirira okutyoboola eddembe lya nnaddiini n'okukakkanya ekitiibwa kyabwe kyekimu kye yakoze kyavumirira Idi Amin. Tutera okugamba nti okufa kukira okuswala nfunda ne gwoyite yatta Janani Luwum kuba yamutta n'avaawo n'ekitiibwa kye n'agenda nakyo mu kabbuli naye gwamwambulidde ku nsi ne balaba obukunya bwe nga tali maganduula ate obeera mubi n'okusinga gw'ogamba eyatta gye buvuddeko nabagamba nti omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ye yatta Janani Luwum ng'akyayekera gavumenti ya General Idi Amin Dada ng'asinziira Tanzania mu kabinja ke bayitanga Flonasa era nabagamba abantu bangi abattibwa nga Ben Kiwanuka eyabulako n'effiire byonna nga biteekebwa ku General Idi Amin. Idi Amin yageza nk'okugamba nti bannange sinze sirina kye mmanyi eno nga bamuseveni bakoloopika yeyamusse omupya wegusala emikadde ani akyampakanya nti mwami Yoweri Museveni Kaguta si yeyatta Janani Luwum nga ne ku mulembe guno tulabayo okutyoboola bannaddiini tulabayo okutigumbula bannaddiini kkiriza obagaana oba wali okkiririza muyiga oba wali tomukkiririzaamu kategori gye yali agwamu ya munnaddiini era ng'ayina n'endiga z'asumba ng'ayina n'obuweereza ekawaala naye Pastor Iga baamutwala mu mbuzi ekogga sigenda kuswala kukyogera wano nti Pastor Iga yalina obulwadde mu butegedde era Pastor Iga baamuyimbula okuva eruzira yampita naŋŋamba mwana wange bwe nagenda mu kkomera abasajja banzija ku ddagala lyange ery'obulwadde bwange bw'omanyidde eddala obulungi kyokka ate ne bankuba empiso ninamu obutwa mu mubiri ate bwe navuddeyo n'ensalako akatundu wano ewange ekawaala ku kkanisa n'enkatunda $3,000,000 nsobole okugenda e Nairobi n'oluvannyuma neeyongereyo mu mawanga amalala bannuunemu obutwa bwe bankubye mu mubiri kyokka ate nagenza okudda ku ddagala ly'obulwadde bwange nga lifuuse buto oluvannyuma lwa wiikisi 3 nga sirikozesa naye ate abasajja ne passport baginzigyeko sikyasobola kufuluma Uganda genda kujjanjabwa nga naakayogera neyiga ebigambo ebyo White ennaku wazindaba ezi iga ne bagamba bamututte ku kitanda embeera etabuse nnyo eyo gye yafiira oluvannyuma lw'akaseera mpawe kaaga akataaweza yadde wiiki emu ani yatta Pastor Iga Kyenuumu Zatabate baamuwa obutwa nga bakozesa mukyala mugerwa mu mutegedde bwe baamanya nti bamaze okumulunga baabeeranga ku geeti ewuwe ewaka Muzaata waawuuniramu nti bannanga olubuto lunuma bamuwambe bo bamutwale mu ddwaliro era Muzaata bwe yasindamu nti olubuto lunuma mukyala mugerwa naggulawo geeti abajjambula ne bayingira mu kwefuula abalumirirwa bannange tutwale mangu Sheyi mu ddwaliro ambulance nejja ne bamutwala mu ddwaliro ng'era Nalweyiso yavunaanyizibwa ku by'obujjanjabi bwa Kyenuumu Zatabate Kyenuumu Zatabate n'atuuka n'afa Archbishop Cyprian Kizito Lwanga ani yamutta Dr. Sheyana Skalisa ani yamutta abasiraamu abazze bakubwa amasasi ani abatta abange ebyaliwo ku mulembe gwa Idi Amin neno tubirabayo ekibuzo kiri kimu Idi Amin twajja naye eno nga tulaba ebyaliwo ku mulembe abaliwo mu njuli nga bye tulaba neno
kabonero nno akesimbalala akejjereza Idi Amin Dada nti General Idi Amin Dada teyakolanga bikolobero weewaawo ayina ebikolobero bye yakola naye teyakolanga bikolobero n'ebimu bye baamuwaayiriza eby'enjawulo ebingi ennyo ebitundu 99 ku buli 100 byakolebwanga Yoweri Kaguta Museveni n'ekigendererwa eky'okuvumaganya General Idi Amin Dada. Waliwo obubinja bw'abayeekera ndooza bwali bubiri obuli official Flonasa ekulemberwa mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Kikosi Marum yali ekulemberwa Dr. Apollo Milton Obote naye ng'omuduumizi w'eggye eryo bamuyitanga DOO Major General David Oite Ojoko. Baakolanga ebikolobero n'ekigendererwa ekyokulabisanga General Idi Amin kubanga ebikolobero ebyaliwo ku mulembe gwa Idi Amin ate bitulaba neno ng'ate Idi Amin tetwajja naye yavadda mu buyinza yavadda ne mu bulamu naye ebikolwa ebyakolwanga ku mulembe gwe neno tubirengerayo omupya gwe gusala mikadde. Officially Uganda yagobye Katonda mu Uganda. Officially Uganda yagobye Katonda mu Uganda kuba wali waggulu nkugambye ti oyambula munnaddiini oba toyambudde muntu nga bwoga nti mutabani wa Itongwa naye oba weeyambudde Katonda kakati mu bufunze Uganda yeeyambudde Katonda kyokka ng'ekozesa omubala nti for God and my country